tutunira omuntu ayogera mbu ayagala kulaba Kabaka nga ne taata wali mu kyalo tamulaba. Ontegedde oli ng'amaze emyaka ng'ebiri talaba ku kitaawe ddadde omutwa ya ssukaali mu kyalo. Ontegedde nga yagamba ayagala kulaba Kabaka. Oli n'asaba okulaba Kabaka nga ne kitaawe teyamuziika. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Mu byonna ebyagenda maaso n'okuba nti bibeera e Kenya n'ebize bigenda maaso n'okuba nti bibeera wano na wali, twalaba bingi ebyali mu maaso wano, wabula n'abamu ku bakulu abagenda maaso n'okuba nti bakaabira ddala n'okufeesa. Omu ku ba MPs abasinze okuba nti amaziga gabayitamu ye MP ava mu kitundu ekimanyiddwa nga Moro County, omukulu amanyiddwa nga Kuria Kimani. One emmotoka bbiri zagenda maaso n'okuba nga ziteekerwa omuliro ne ziteta ne ziggwawo. Tebaakomaawo ne bagenda ne ku faamu ye enkoko omutwalo mulamba n'okusoba nazo ne bagenda maaso n'okuba nti baziteekera omuliro ne ziteta ne ziggwawo. So ekintu kyali diipu nnyo okutuukira ddala mu bufu obufaananako bwe butyo. Abavubuka bagenda maaso n'okuba nti balagira ddala ki ekiyinza okubaawo bwe baba bagenze maaso n'okuba nti amaanyi gaabwe bagalaga Generation Z. Abasidi omusunsuzi linnya lyange Agaliwo omukutu kw'oli. Mwami Obote ajja babuuzaako seconds 10 tugambe ebigambo. Twagala okubabuuzaako mwenna mwasuze mutya, mwasibye mutya. Wonna gye mutusinzira okutulaba. Kitalo nnyo abafiiriddwa ebyammwe property twongeredde okusaasa, tukyasaasira ddala abantu b'ebirubigi. Tumanyi kyekitegeeza sibe bokka n'ebitundu ebirala tukyabasaasira kuba tumanyi kyekitegeeza. Kiyinza okuba ffe kitandise tuva ku maaso naye omanyi kyekitegeeza omuntu okufiirwa ennyumba yo oba amaka ge. Kitegeeza bingi nnyo, relocating, abaana basoma and all that, olinokyusa essomero, olinokyusa abaana. There's also ne mu bwongo bwennyini psychological torture gye baafuna. Tukyabasaasira era tukyasaba NEMA obutalemala nnyo ekole ebintu mu butuufu bwabyo. Balina abalala bangi be bawadde ebipapulapapula. Bwe muba nga temuli mu kwekangabiriza mukole amazima maki amatuufu, mukole ebintu mu butuufu bwabyo, muleme okutandika okwogera ebigambo nga mubirya. Mbadde mbagoberera naye naye omusajja nga alina ekigambo kyayogera ekirimu okubalaata naye temubalaatira mu bulamu bw'abantu, temubalaatira mu office ezo. Musobola okuzivaamu anyway. Ekyo temutowooza nti no mwazigula, musobola okuzivaamu ate ne musasulira nga muli mwekka. Kale, thank you so much. Nga tuli mu bufu obufaananako bwe butyo, ensonga zino nze buli wentuuka okuzoogerako mba n'okutya kw'amaanyi. So buli wentuuka obyogerako I even get emotional. Naddala Kabaka n'ensonga ezikwatagana Kabaka. Era nze nzitunuulira nnyo bbali, nzidda nnyo ebbali, nja kwogera amazima. But it's a discussion and automatically things are happening. Ssaabasajja Kabaka Omuteregga Bene Cuucu Magulu Nyondo okusinziira e Namibia yagenze maaso n'okuba nti yaweereza Obuganda akatambi ng'ayogerako gye buli ng'annyonnyola embeera mwali n'okuba nti agumya bannayuganda wamu n'Obuganda n'okubakakasa nti gye bujja mu maaso awo ajja kuba naffe era buli nsonga egende maaso n'okuba nti etambula neera mukakase nti Omuteregga mwali alamula. Akatambi we kamaze okufuluma engeri gye kiri nti wabaddewo ebiwayi bibiri, ekiwayi ekigamba nti temubanja Kabaka waali mubeere bakkakkamu ekyomwengwa, n'ekiwayi ekigamba nti twagala kulaba ku Kabaka. Kati ekiwayi ekibadde kigamba nti temubanja Kabaka mwali kyafunye essanyu ly'amaanyi olw'okuba nti akatambi kano kaalabiddwako era buli omu emirembe ne gidda mu ye n'atebenkera. Wabula ekiwayi ekigamba nti tubanja Kabaka tekyamatidde
njogera ebintu nga bwe biri ku internet essaawa zino tekyamatidde era ensonga gye kyataddewo eri mu kutambula yeyenkola eya AI. Waliwo bangi abavuddeyo ne bagamba nti nedda. Fun enough, but kyekituufu ekiriwo njogera ebigenda mu maaso ku internet. Bagamba nti nedda mutulimba mbwaka Katambi yabadde enkola mbisekeramu kozi neewunyiza nnyo nti nedda mutulimba. Ssaabasajja teyayogeddeko gye tuli nti era essaawa zino wabaddewo enkola ya AI etambula mbu yandibanga ki yeeyo. So simanyi buli lunaku olukya ebintu byongera kubeera birala nnyo naddala mu line efaananako bwetyo. You have the microphone. There you go. Those are sensitive matters, indeed. Naye ndowooza katuddeyo katono oba katugende straight into this issue. I wanted to start with another thing, but let's go straight into this issue. Kabaka waffe omulungi, Katonda waffe gwe tulabako ku nsi, kitaffe, ate nga mukulembeze ow'ennono kwezze tutambulirako n'obulombolombo bwonna. Okitegedde? Ekisookera ddala weebuuze, baani abagamba nti si Kabaka? Okitegedde? Baani? Can they identify themselves very well ne tubalaba? Bebani, because tetubategeera. Omanyi, I think we have paid more attention to wrong people. Gwandaba olwaleero okkiriziganye nange obugaane tuwadde obudde abantu betutalina kuwa budde bangi. We have paid attention to people who are very wrong. Kuba ogenda otunulira omuntu ayogera mbu ayagala kulaba Kabaka nga ne taata waali mu kyalo tamulaba. Ontegedde? Oli ng'amaze emyaka ng'ebiri talaba ku kitaawe ddadde omutwa ya ssukaali mu kyalo. Ontegedde? Nga yagamba ayagala kulaba Kabaka. Oli n'asaba okulaba Kabaka nga ne kitaawe teyamuziika. Omanyi tulina okuggyawo obulimba. Ontegedde? Obulimba kintu kibi nnyo kubanga buli lw'olimba kiba kibi. Naye obulimba obutuuka ku ggwe n'otandika naawe wennyini okwerimba ate obwo bubi nnyo. You can lie to people. Osobola okulimba abantu, it is okay. Naye ggwe kennyini bw'otandika naawe kennyini ggwe okwerimba kiba kiyisi. Ggwe ne kitaawo tewamuziika. Naye ogamba Kabaka baleese ki? AI. AI kyeki okimanyi? People are talking about AI. Do you know what is AI? Do you know what AI is capable of? AI yakajja. Gwe okimanyi nti AI yajja emyaka, nze natandika okulaba AI in 2003. Natandika okulaba AI. Because in 2003, ebiseera bwe twali tusoma computer twasomanga nga bakuwa Microsoft gundi Word simanyani those were the three about 4 segments that twasomanga. Excel bino twabisomanga busomi ate nga ebya package ejjudde. Ochekedde? Mama wange era asomesa computer nga tunesomera babayita twava nale Nairobi Hillcrest Computer Academy nga the Hayes International uncle waffe yatuwa ne computer ezo. Mama senga abantu bali bamutakayaga yali mukyala wa mukulu yafa wabitegeera. Yali gwe bakuba amasasi oyo gwe nasooka n'okulaba ku masasi abantu omuntu gwe wabya amasasi gwe nasookerako kale nga nkwatako nga si bya firimu nga mumanyi. So
may their soul rest in peace bambi omukama abasaasire byabasobako kuba ate eventually ne Dr. Kingi awumwa. But that was the time we talked about AI. What is AI? AI gojito te artificial intelligence. Artificial intelligence ya introducingibwa mu Microsoft Word. Babade bajja bagikola ki? Bajja advances okutuuka olwaleero. Era abantu abamu balowooza nti AI akajja kyobola nti kibanguyira okwogera ne bawogana ebintu batategeera. AI artificial intelligence ye yakuyambanga okubanga owandiika transport n'owandiika TRA n'ekimalayo wali n'okitaapinga Autofill. n'okola autofill. Now that is AI. So AI is not a new thing. Ochegedde. Kakati tosobola kugamba nti kakati sawa eno lwaki balowooza nti kati lwakikoze. Lwaki bakikola kati. So that is not AI. Certainly mwabagala Kabaka yayogedde. As simple as that. Bye yayogedde byebyo. They are not subject to discussion. Kabaka asobola okuyogera nga bw'ayagala. Asobola otandikiza ekyo kyoyagala atandikisa oba nedda. Asobola okusembyayo ekitandika. Asobola okwogera mu mbeera yonna gy'aba ayogereddeko. Yasiima n'alabikako eri Obuganda. Ontegedde. Tewaliwo akkirizibwa mu Buganda tetubanja Kabaka. Era buli muntu abanja Kabaka n'omulabako ng'abanja mbu ayagala kulaba Kabaka. Kabonero akalaga nti si muntu mutuufu eri Buganda. Kubanga Buganda is a nation. Buganda is not a tribe. Era tetulina Baganda ffe. Ontegedde. Mu system entuufu. We don't have Baganda. Omuganda kukkiriza bukkiriza nti ndi Muganda. Kyova tetulina Baganda. Tosobola kugamba nti Omuganda bafaanana bw'ati. Tulina n'Abazungu nga be bakigozi. Ontegedde. For Buganda, Obuganda is not a tribe. We are a nation. Atukulembera abeera Kabaka, our king. Ontegedde. Kakati ffe tetubeera si tribe. Si katongole katono mbu kakati bujjakera kumacha mbuto mubanje olwa omubanje otya. Ye yasalawo yasiima najja. Era nalabyeko ku bisajja ebyakula obukuzi ebitaakuzibwa nga bigamba emikolo gyonna egikolebwa mu Bwakabaka giyimirire kubanga Kabaka taliiwo. Ffe Kabaka waffe teyeetaaga kubeerawo okubeera Buganda. Ffe Kabaka waffe abeerawo ne bw'aba taliiwo. Kyova olaba nti bawaŋŋangusaako ku Kabaka nga balowooza ng'ezo embada. Tokozesa bigambo bwe bityo. Nga balowooza ng'ezo emmese. Kyo kibi. Nakyo kibi. Tokozesa bigambo bivoola. Kale nga ovodde Kabaka ze lwaki sikuvoola? What are you talking about? Oyimirira otya ng'oyambadde omuleera n'ekanzu yaffe n'otandika okugamba ensonga zonna ezikolebwa nga Kabaka waali ng'emisinde gye nga birthday ye nga birina okuyimirira. Gwe novoola bw'otyo Kabaka. Otandika otya okuvoola Kabaka? Otandika otya okwogera Kabaka? Oyogera otya ku puroguramu z'Obwakabaka? Gwe ngaani? Gwani? Oli Katikkiro? Oli ani? Oli mukulu wa kika? Oli ani? Bino birimu levels. Temugenda kuvoola Kabaka nga tubalaba. That was not AI. That was a video made simple, smart, precise and accurate. Bye yayogedde tetubivunaanyizibwako kubitoolako yadde obyongerako. Nalabye abatandise okugamba yagambye bw'ati yandigambye bw'ati. Gwe ngaani?
kabaka talabwa mu kamwa kyayogedde kiba kyekyo tebamubanja tebamunoonya ye yasiima okigedde bano bampoza simanyi njagala kumulabako mugende mulabe ku bataata bammwe mugende mulabe ku bakitammwe mulabe ku bannyammwe mulabe ku ebebika byammwe baggwayo abantu abamu oli ayinza okugamba ndi wange batagendako na busujja gendako ebusujja olabe ku bajjajja bammwe gyebali bajjajja bammwe don't waste time ngotwepankirapankirako mugende babazaaleyo Masaka babazaalawa mugende wammwe balabeko bwemwe mwagala kulaba ku bantu kabaka tebamunoonya kabaka aboneka alabika bulabisite kati ekintu ekiboneka tosobola gamba nti nkinoonya ontegedde oyinza okunoonya omwezi ogunoonya bwegubaayo bweguba teguliyo tegulabika tosobola gamba leero kanoonye ku mwezi guno tosobola gunoonya guboneka bubonesi kitegeeza ki nti bweguba gyeguli gubaayo with no questions no nothing bweguba teguliyo guba teguliyo kabaka ye yasiima n'agamba nti kandabikeko eri Obuganda nga bw'aba ayagadde okulabikako ne bw'alabikira mu mbeera ki ye kabaka waffe ye waffe yeye yekka taliiko discussion ku leva eyo era discussion eno gye twogerako kati y'abano ontegedde bano abawoza ate kakati ffe tetukkiriza mu vidiyo eyo mwenga baani kuba nakugambye tulina okunoonyereza abantu bano bebaani okyegedde osanga omuntu nkugambye waliwo abamu abataziikana bataata baabwe nga tebalina sente za tikiti zibaleeta kuno obanja kabaka nga nabeewammwe tomanyi bwe bali obanja kabaka omubanjako ki obanja kabaka nga newammwe mu kika ekyammwe tomanyi kye baalidde mulabirire abantu bammwe temutumalira budde muntegedde mulabirire bantu bammwe don't waste our time mulabirire mukole ebintu byammwe don't waste people's time so ekyakabaka I don't even want to waste a lot of my time on matters of that nature Ssaabasajja kabaka awangaale empologoma ya Buganda kyukyuluko mwananta wetwa Musota kabaka waffe wali mulamu ate abeera mulamu forever kubanga kabaka tafa muntegedde kabaka tafa wewulira abamu baali babika obika ki bikabe wammwe kabaka waffe tafa okitegedde bulungi nnyo bwetwali ate abantu abamu balina okutegeera ne history bino bye mulaba wano byali bibaddewo kabaka Dawudi kyo yabulako n'awummula era bakatikkira baaliwo ekiseera ekyo ne bafuba nnyo okulaba nti ajja alabeko bantu ekyokubiri mwabadde mwali mutambuza ebiboozi ku katikkiro era twagala okwebaza katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga weebale nnyo okumanejinga Obuganda kubanga embeera weebadde ebadde yeetagamu omuntu omugumu ng'ogugwo era gwe oba okolera Buganda nga tolina mutima mugumu resigninga twagala abantu nga Bamayiga be bavuma ne babasekerera yabagamba nti kizibasanze mmwe zibasangidde ddala mmwe abalowooza nti muyinza okukozesa obwakabaka ng'akapiira kemusamba zibasanze era zabasanze zezo zebadde agamba zabasanze ate zikusanga zibaki ziba nnaku zabasanze era zabasangidde ddala bulungi nnyo ne zibanyigiriza essaawa eno bonna baaswadde beekomomma bwekomommi so twagala kwebaza Obuganda n'Abaganda n'abantu mwenna abali abakolera Obuganda nti mwebala okukola omulimu omulungi mwebala okufaayo ennyo eri Obuganda mwebale abajjanja bakabaka nammwe tubeebaza kubanga ffe tulina ekika ekijjanja bakabaka tulina ekika Buganda is a nation is not a tribe is a nation eteredde obuki obulungi ennyo etaliimu question zonna
kabaka bwalwala amanyiddwa gyatwalibwa si mmwe mugamba nti twala kabaka ajjanjabwe ggwe ngaani twala kitaawo twala maama wo twala jjajjaawo kabaka muleke kuba kabaka jjajjanjabirwa wamanyiddwa abamujjanjaba bamanyiddwa si buli muntu nti akwata kabaka nti amujjanjabe ne bwe kiba kitegeeza kufa waliwo abamujjanjaba ontegedde so eminamwa mingi nnyo gy'okutunuulira mutunuulire mugende mulime emmwanyi mugende mulabirire abakadde bammwe mugende mujjanjabe abantu bammwe mugende mulabirire abaana bammwe musomese abaana muli mu bintu ebitabagasa kabaka mumwesonyiwe kabaka is safe kabaka is okay kubanga ye abeera okay yaddirira katonda ye abeera okay taba bubi oshegedde era ebyo byobulwadde n'ebyobulwadde talwala akosebwamu naye abeera okay oshegedde kuba Buganda is bigger than anything that you can think about. Buganda is bigger than his life. What technical discussion. So kabaka ali very fine. Nsanyuse nnyo nti kugaliwo wano wennyini bwe twayogera tugamba temubanja kabaka era campaign y'obutabanja kabaka twagitandikira wano nesaasaanira abantu abamu abagitegeera abategeera omulamwa kakati ate the same thing tubagamba kakati Buganda is a nation eyimiridde mugireke etambule nga bwelina okukola ki okutambula abaana ba Buganda mwenna mweyise bulungi mubeere n'empisa temuyomba n'abantu temuvuma bantu temulwana nabo abadimininga kabaka bo mubayingiremu direct temukiwana mukisa oli bw'omusanga yola kabaka obubi muboluyi omuboluyi amalusu ne gabuuka mu bbanga n'atubuulira kiki abadde amwogerako kubanga oli tayogerwako alina buli kimu ekyetaagisa that is it there is no question there is no nothing twagala okwebaza Katikkiro Charles Peter Mayiga omulundi ogwokubiri twagala okwebaza olw'omulimu gw'okoze omulungi ogw'okumanaginga mu mbeera eno esinga okuba enkambwe ennyo era ne kabaka yamwebazizza mu byeyogedde ekyo kyagyewo bingi nnyo kasasiro banebogera no abatamivu ne boogera kabaka omutamivu oyogera otya kabaka noyogera kazifu obeera ne kabaka gwe omutamivu waddanga ateesobola nakwesobola nodda kabaka nogira abamu tebalina yadde ne tiketi emujja gyabeeradde abamu muli ku mirimu muli mufo kyokkola emirimu muli mukweponka bwepansi muleke kabaka live kabaka alone awo tujja kufa nammwe ku kya kabaka don't play kitiibwa kya Buganda kyava dda kale naffe tulina okukikuuma by all means kale ebigambo genze maaso olw'okuba nti obiwulira mwami Obote gwe tubadde naye olunaku olwaleero ensonga n'agenda maaso olw'okuba nti azirumaalumamu nga bw'owulidde abasiddyo omusunsuzi lyerinnya agaliwo gwe mukutu kwe tuli genda maaso olw'okuba nti olikinga vidiyo eno Lukia yabadde ku camera. Thank you so much.